buli nga 31 Obuganda bubeera mu ssanyu nga bujjukira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okuva lwe yatuuzibwa ku Nnamulondo y'abajjajjabe mu 1993 ku kasozi Naggalabi Buddo. Kati ng'ebula ssaawa ntono okutuuka ku bikujjuko by'omulundi ogwa 33 katukujjukizeeko obumu ku bubaka bwa zzaawa ku mikolo gy'amatikkira ag'enjawulo. Mu mwaka gwa 2021 ku matikkira ag'omulundi ogwa 28 ng'eggwanga lirumbiddwa ekirwadde kya lumiimamawuggwe COVID-19 ku mukolo ogwetabwako abantu abayite bokka mu lubiri lwa Kabaka Enkoni mu Buddu. Omutanda yayogera ku nsonga y'eddembe ly'obuntu n'enfuga egoberera amateeka. Twebaza n'abatwegasseeko okuvumirira obukulembeze obutagoberera amazima n'amateeka. Maasomoja era yasiima abantu Ssekinnoomu n'ebitongole ebyegasse ku Bwakabaka mu kulwanyisa endwadde naddala Mukenenya. Twongera okwebaza abantu Ssekinnoomu n'ebitongole eby'enjawulo ebitukwatiddeko mu kulwanyisa obwavu, endwadde naddala siriimu, fistula n'endala. Omutanda yakubiriza abazadde okwongera okusomesa abaana empisa n'ennono zaabwe kibayamba okumanya obuvo n'obuddo bwabwe. Twongere okukuuma ennono n'olulimi Oluganda nga tulusomesa abaana n'empisa zaffe. Ssekkessa yasiimye naddala okuva ku ssettendekero wa Makerere olw'akaweefube gwe bakola mu kunoonyereza n'awabula gavumenti okwongera ensimbi mu kisaawe ekyo. Era tusaba gavumenti okwongera ku mutemwa gw'ensimbi okuyamba bannassaayansi kibasobozese okunoonyereza n'okuvumbula eddagala erinaalwanyisa obulwadde buno. Ssekiri ekimaamidde Obuganda yategeeza nga Buganda bwetagenda kussa mukono mu kubanja ebyayo nga bayita mu kkubo ly'okuteeseganya. Tewali kkubo ddala lyonna lye tukutte okuggyako okuteesa n'okujjukiza abakulembeze baffe ku nsonga ze twakkaanyaako n'endala ezikwata ku ddembe ly'obuntu, obukulembeze obw'amazima n'enkulaakulana ya Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Kati emyaka giweza 28 nga tuli ku nsonga zino, era nga tumanyi nti zijja kuggwa mu bukakkamu n'omukwano. Ssebugulu bwa Kinyomo obukazi omuwanda yavumirira n'abantu ababijweteka nga Buganda bw'erina enteekateeka z'okwekutula ku Uganda n'alagira abantu b'okuwegendereza abantu ekika ekyo. Tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutuggya ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala ebya Uganda wadde okugoba bannayuganda. Mu kiseera ekyo era waaliwo envunvuumo ku ttaka lya Mayiro mbu kimu ku biviirako enkaayana Maasomoji yakiruŋŋamyako bw'ati. Tuwulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo, era bangi nga bagamba nti yeevaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera
okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino. Lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo tiryogerwako? Lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwa ng'obunafu? Mu mwaka gwa 2022 ku matekira ag'omulundi ogwa 2029 omukolo gwali mu Lubiri e Mengo, Kabaka yalagira abantu okwongera okujjumbira omulanga gwa Katikkiro ogwa Mwanyi Terimba nga basimba emmwanyi ate n'okukuuma omutindo gwazo. Twebaza abantu baffe olw'okujjumbira eddoboozi lya Katikkiro ku nsonga ey'okulima emmwanyi, kubanga kati waliwo obubonero obulaga nti Obuganda bujjumbidde ensonga eno n'amakungula geeyongedde. Ssekaliba Kanga akataanikibwako Taba yawabula abavunaanyizibwa okulaba nga bateekawo engeri omulimi gy'asobola okufuna endokwa n'eddagala ettuufu wamu n'akatale kaazo basobole okuganyulwa mu ntuuyo zaabwe. Kyetuva tusaba gavumenti okuteekawo embeera esobozesa bonna abeenyigidde mu mulimu gw'emmwanyi omuli abalimi, abasuubuzi, abasunsuzi ne bannaffe abazitwala emitalo w'amayanja okwenyumiriza n'okuganyulwa mu kirime eky'emmwanyi. Kino kijja kutuukibwako singa wabeerawo enkola ey'okuyamba abalimi okufuna endokwa ennungi, okufuna ebijumusa n'eddagala ku bbeeyi ensaamusaamu. Ensonga y'ebibiina by'obwegassi Omuteregga nayo teyagibuusa maaso. Abantu baffe abakulu mujjukira nti mu myaka gy'enkaaga n'ensanvu ebibiina by'obwegassi byayamba nnyo okukulaakulanya ekirime ky'emmwanyi mu nnima n'engereka y'emiwendo. Twagala abakulembeze baffe okutema empenda ez'okuzzaawo ebibiina by'obwegassi. Ku matikira ag'emyaka 34 ku luno omukolo gwali mu Lubiri e Mengo, empologoma yawuluguma eri abalina obuyinza okuzzaawo Obwakabaka wabula ne batabuganya kwegazaanya nga bwe kiteekeddwa okubeera. Newankubadde ng'Obwakabaka bwaddawo, naye tebwafuna buyinza okukola emirimu nga bwe bwakolanga edda okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo. Ssebufuba ng'obutasaalimbiramu mbwa yategeeza ng'ebitundu bwe byetaaga okuweebwa enkola ya federo nti kijja kwongera enkulaakulana y'ebitundu n'eggwanga okutwaliza awamu. Mu federo buli kitundu kyekulaakulanya, awo nno Uganda n'ekulaakulana. Saabataka yasinziira wano n'ategeeza nga bwe waliwo abatayagaliza Bwakabaka birungi n'alagira abantu okubeera abeegendereza era n'obutabongoota. Tusibirira abantu baffe entanda. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo, naye waliwo abatabwagala, n'olwekyo temubongoota. Nantasibwa Muge yasibirira abavubuka entanda obuteetundako ttaka n'obutalimbibwalimbibwa kutwalibwa mawanga g'ebunaayira ku byeyo gye bayisibwa ng'abaddu. Gumuyikiriza n'okukola ennyo tujja kubayamba okubatuusaako enkulaakulana eyo yonna gye muli. Temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka, kutwalibwa mu mirimu mu nsi ez'ebunaayira abantu baffe gye bayisibwa ng'abaddu era n'abamu ne bafiirayo. Abo ababatwala okukola ebweru tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza. Emitima gyabwe
si mirungi naye bo bakifunamu nnyo. Ssaabasajja yayogera ne ku mulimu gw'obuvubi n'awabula abakwasa amateeka ku nnyanja okukikola n'obwegendereza nga tebakosezza bantu. Kikosezza abantu bangi naddala abavubuka kubanga abavubuka bangi bazaalibwa ku mbalama z'ennyanja era kwe babeera. Abavubuka bwe nga tebasobola kuvuba kiba kya bulabe nnyo eri eggwanga era abavubuka abo bayisibwa bubi nnyo. Ensonga eno kisaanidde ekolebweko mangu. Mufumbya Gganda Nantabaliira Batyabi yafundikira obubaka bwe nga bwesigamya ku Bayibuli era n'ategeeza ng'Obwakabaka bwe butagenda kukoowa okuwabula ku bitagenda bulungi. Abo abasoma Bayibuli mujja kumanya nti mu kitabo kya Lukka atugamba nti Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yakamala emyaka 3. Ekitegeeza nti omulimu ogwaffe gwakatandika butandisi. Nzikiriza nkujjukizeeko ku bubaka bwa Ssemunywa ku matikkira ag'emyaka 31 okusaba okwali mu Lutikko e Namirembe nga kinajjukirwa nti Beene teyali mu ggwanga era obubaka bwe bwali mu katambi n'alagira abantu okunywerera ku nnono era babeere bumu. Ebintu byonna ebibaddewo tubadde tubigoberera bulungi. Olugero olugamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwezenkanya emyoyo. Olugero olwo lutuukiridde. Bulijjo tubakuutira okwegatta, okukuuma n'okussa ekitiibwa mu nnono n'empisa zaffe. Wano omulabe w'ayinza okuyita singa tugayaalirira ensonga zino. Okaajumba n'Abusereka Akeera yalungamya ne ku nsonga ezaali ziyitiŋŋana naddala mu bantu abatayagaliza Bwakabaka birungi era yalungamya bw'ati. Embeera gye tuyiseemu mu myezi egiyise eviiriddeko abantu abamu mu butamanya oba mu bugenderevu okuvoola n'okumenya empisa y'ensi n'okweyisa mu ngeri etisaanidde. Bakoze ebintu bingi okuubisa abantu baffe ebikwata ku Nnamulondo n'Obwakabaka. Kino kya bulabe ddala. Abantu abo musaana okubeegendereza ddala. Ate ku matikkira ag'omulundi ogwa 32 omukolo gwali ku kasozi Ekibuli na wano obubaka bwali mu katambi. Beene yasiima abantu abavuddeyo mu buvumu okulwanirira Obwakabaka awatali kwetiiririra. Wakati mu bisoomoozo ebingi ebiriwo ensangi zino mulwanye masajja okukuuma ekitiibwa kya Nnamulondo. Tubeebaza bulijjo olw'okubeera abavumu n'okulemera ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwaffe. Tusaba nti temuddirira. Omutanda yalagira abantu b'okwegendereza abantu abamu abeefuula abakozesa amateeka ag'ekimpatiira n'ekigendererwa ky'okunafuya Obuganda nti babateekeko eriiso ejjogi. Mwewale abo bonna abagufudde omuze okwerimbika mu mateeka agatali matuufu okusobola okunafuya mu Bwakabaka. Kino tukirabye emirundi mingi. Mu kiseera ekyo eggwanga lyali lyolekera Kaluka 2026 era Omuteregga yalambika abantu okwongera okukola ennyo okwewala okulimbibwalimbibwa bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe. Kaseera ke tuyingidde ak'ebyobufuzi gwe gumu ku miwaatwa abalabe ba Buganda we batera okuyitira. Mbasaba mubeere bagumu era abantu ab'engeri eyo mubeekengere. Tusaba
nga bulijjo munyiikire okwekolera nga mwe mwennyini okusinga okukaabirira n'okulindirira ababa bajja ku mulamwa nga babawa obunyeebwa. Obwo bwe bumu ku bubaka bwa Ssaabasajja bwazzaawo abantu be ku mukolo gw'okujjukira amatikkira agabeerawo buli nga 31 Kasambula ng'ag'omulundi ogwa 33 Gankya nga 31 Ogw'omusanvu 2026 omukolo beene yasimbye gubeere ku kkanisa ya Watoto Bweyogerere. Nze Andrew Sebbira wano mu Kampala.